enkolagana ebintu ebigizimba biri ebi bisatu. Ekisooka oyina okunywerera ku busuubize bwo. Ekyokubiri oyina okubeera omwesimbu. Mu Luganda kyetuyita mu Luganda ye trust. Mu Luzungu ye trust. Trust y'okumanya nti kintu kinene nnyo. Era mu bantu 10 okisanga muogu. Trust wano wosobola ogipimira. Bw'oba osobola ogenda emmanju emirimu ne gitajja bulungi n'olwana nnyo onaabe engalo nga tonnasanga muntu wakubiri obwesimbu bwo ku sikere ya 10 oyinako 9. Bw'oba tokisanga mu buzibu kuva mmanju ng'emirimu tegitambudde bulungi n'ogenda n'okwata omuntu mu ngalo oyirina 0.5%. Ate sina kyenkoze. Sina kyenkoze. Mimo giganye sina kyenkoze gondabyeko. Wefulata genzeeyo. Nenga mulimu ndayo omanyi oyina kyokoze. Era ebintu ebyo ebitatera genda bulungi nga eri abantu abatulaba. Ebitulemesa in fact ebintu byokola mu bubi bwabyo nga teri akulaba bye bintu ebikulemesa publicly okufuna ebintu ebirungi. Gwe muli obeera olowooza tebakulaba naye enseebe ekulaba wadde nga tekulaba. Era muli olusi kikulumiriza. Nkutidde. Wega nakoze kino. Nyina ano omuntu gwe mmanyi obulungi nnyo munabyabufuzi mundiivu naye nga manyi tasobola kulaba videos ze kumala dakiika 3 nga ye n'agizannya nga tasobola giraba kubanga ebigirimu bw'anaamala okugizannya n'agiza ebbali gagane nadde njogera ki. Gwe ekintu kye bayita self conscious okubanga that guilt obeera naye emyaka 5 ng'ekuli wano toguyita omuzannyo. Era nze ngenda ne ngamba abantu nti abantu bemutera okulaba ku ndiri okwo nga babonaabonerako olina amalako emyaka 6 ebiseera ebisinga ekibeera kimubonyaabonya ayina confessions zatasobola kukola. Abayakiza 20 years back. Confessions abantu ze balina nga bali ku ndiri okwo tobala. Omuntu ayinza n'ogamba neke ndituuza abaana bange ne mbagamba bina naga kantobe nabyo. Mu bulwadde obuluma abantu nga bali ku bitanda okwo mulimu obulwadde obutwogerwa. Va ku buno bwetulabako bwe tujjanjaba nga kiri wano. Mulimu n'ensonga nga tosobola jjoga naye nga Katonda akutte kapesa bwati malayika wali anyiga bwati. Oga omuntu ogumbalo kagenda kwaleka. Kwa malayika ali bwati. Boli yogera kino nga kapesa akola ki. Nga kapesa nkata. Tubaye tulabira mu filimu nola filimu oli najja naga omwana wange nze nakola kino. Omwana no nze kati era waliwo in fact kino nakijja ku movie. Omwana mama ya mama yagenda nafuna enkolagana nafuna omukwano ne mukoddomi we. Kati mukoddomi we ne Nazaala ne babeera bwe bati omwana nadde ebbali. Naye ng'omuzadde alaba omwana ayina obulumi omwana akanyamugamba mama George ayina abantu bayina ebbali besimanyi naye abantu abo nefunako omu obulago nenga ye mama. Kumba ali ebbali oli ye mama. Nenga tasobola mugamba Nazaala. Era omukyala yamaliza agenze mu suicide. Nga akoze suicide. Nenga tasobola kimugamba. Omusajja ave waka olowooza nti n'agenda kulaba kasiteera. Kumba agenda kulaba mama ku kyalo ekiddako. So munkolagana yaffe mu mirimu gino gye mbadde njogerako ebintu bino abantu bibayambako olaba nti batte ensonga zino zetutera okwogerako oli yaŋŋamba nti mwogere ku kusuubula wano kuleeta baaga tugifunako mmeka okigenda okutta eyo bizinensi ya baaga bye bino byennyini bye tuli mu kwogerako byotasobola kwogera kati nti oyinza okuba nga oli profitable ng'emirimu gyo gitambula bulungi nnyo oli musuubuzi wa ngatto ozireeta abazigula we bali magini kweri markup tuteekako rent wo musasula bulungi nnyo omwezi nga guweddeko bo balance ebintu bijja bulungi nnyo. Thank you so much. Webali nnyo webalire ddala. Naye nga issue eriwo nti tosobodde ate kugaziira mu budde buwaali badde ogaziyiddemu singa walina ebintu by'omanyi n'oteeka mu nkola okugeza. Nabagamba wana abantu nti mu kunoonya ssente ezigaziya emirimu tetutunuulira ssente zokka. Ebbanja lirina ebiba 3. Tuyina ebiba ekiba ekisooka kyeky'abantu abakuwa ebintu by'otunda bw'otabeera manufacturer. Ekiba ekyokubiri be bantu b'otunda nabo ebintu nti Idrisa alina kamera, Cavuton Music alina kamera, n'omuntu omulala alina kamera. Tuli abantu bameka? 3. Kati ekika ekyokusatu
kyekyaba bakasitoma abo asoose be bantu abakuwa byotunda betuyita ba suppliers. Ekibe ekyokubiri yo colleagues bokola nabo ekintu kyekimu. Ekibe ekyokusatu be bantu abakugulako. Naye obadde okimanyi nti abo abantu basatu enkwata yaabwe determininga sente mekazi osobola okufuna nga teziriko musingo. Omuntu afuna supply ya milioni ebi n'atunda nazaayo sente ez'abasajja bamusupplyinze. Bino mbiraba nnyo mu cement, mbiraba nnyo ne mu hardware products. Mukyala Nanfuka bamuwa ebintu wano ku Nanfuka hardware wano mujja girabanga mugenda bamuwa ebintu cement n'amusasula after 2 weeks. Then mu kifo ky'ogenda yeewola ebbanja eddene mu banka eririko ebitundu 25 ku buli 100 akozesezza ebbanja naye nga ebbanja lyakutteko serious sente wabula it is a loan of a supply evudde ku trust ye kyali agenda okuwa semita Nanfuka ajja kumpa webale nnyo kati ne Nanfuka okufuna eryo ebbanja teyeekweka gavumenti teyeekweka authorities teyeekweka URSB kubanga omuntu asobola okwekweka ebyo ebisatu nawe supplier asobola okwekweka ababisatu bali atabeekwese tajja kwekwekako era abeera asobola okubeera trusted. Ekibe ekyokubiri kyekibe ekyabacolleagues bokola nabo nti Idris bw'anaaba kamera yeemu efunye ebizibu ng'ayina kujja kukwata Chris Lule kimwanguyira ogamba Cavuton leero toyinaayo shooting mpa kamera yo ngende enkole n'amuwa kamera n'amugamba nenda bw'okomawo ogenda giwa omwana. Idris najja n'akwata kamera mu kifo kya Idris okudduka yeewole sente agule kamera abapangise aleverage relationship ye enkolagana si mukwano ne Cavuton ne bamuwa kamera n'akola omulimu gwe negukola ki negugenda. Ekibe ekisemba ye client waffe oba gwe tuyita customer ye muntu gw'osobola okugamba nti ndi mu kufuna ebintu ennamanve aba plywood bali mu kumpa wabadde onsabye order kozi ya mmeka kyanabadde order mbadde sigenda teeka mbadde nginateeka mu wiki ey'okubiri nga gakakati engeri oli mu kuteekamuko after 2 weeks mbadde nsaba ompe ssente ezo njira nfuna ebintu bino ojja kujja kuduuka obisange nawe tiwali buzibu zo sente kanzikuweereze kakati ono gwe bagambye nti abo oweza milioni 4 nga tukuwa supply ya myezi 2 olaba bwakozesa sente za client n'afuna ebintu bino najja n'aleeta mu store olaba bwo cultivate nze enkolaganayo n'abantu bano abasatu customer ba colleagues bokola omulimu gwe gumu nabo era nze mulimu omuntu gwe mmanyi wansi awo downtown nga bw'omusaba engatto nga ebaddeko ku stock because abantu tebakimanyi nti stock ali online nsobola omuteekako nga simulina teekako engatto bw'ogiraba nga mmanyi nti eri wa Tom nga nzirukawo ng'agimpa nga ngipakinga ku ssente za client kwampadde kwe nkwata ne musasula kati embaata kabuzi kyekola okimanyi bwegende wa Tom nejjayo engatto n'egitunda ate sente tezijjaayo Tom tasasula Tom ng'agira kiga kanjira nzizannyisa zozannyisa zizo tezizimbye trust. Nabagamba abantu bange bano nti buli anoonya essente ez'okwongera mu mirimu ekizibu si ssente ekizibu yeggwe bw'oba oyagala okwewola bw'oti bw'ozimba wangambye oyagala luli gyabadde emitwalo emeka 8 ngenda kuwa amagezi essente ezo osobola zifuna otya kati bw'oba oyagala kwewola 8 ozagala mu bbanga ki kuba tekisoboka kuba katikati bw'ongamba nti katikati kozesa ezizo wasobola kuba bazagala mu nnaku 2 example ya nnaku 2 nedda okumpi nnyo bw'oba oyagala emitwalo 8 nga togirina mu wiiki bw'ozagala mu wiiki giwe ennaku 3 okitegedde bw'oba oyagala emitwalo 8 nga togirina giwe ennaku 3 kati nkuyigirize bwe beewola 8 kati jangu ewange ngambe Chris njagala kumpola emitwalo okimanye ekiruubirirwa kyo kya mitwalo meka 8 gamba Chris njagala kumpola emitwalo 10 njikuwa oluvannyuma lw'ennaku mmeka 2 bwe nzikuwa leero enkyanzirize 10 gyange nenteeramu 2 oba 3 ngambe Chris mani akasente wakampadde okimanyi nti nagenze wano nenkola ebintu byatambudde wayite ennaku ezi nziriro ngambe Chris 15 egyo bw'oba okyagirina waliwo wano era akantu keekamu sooka ompe 15 egyo mu nnaku 3 ngenda kuba nziza the following day nziriza sente zange wayite ennaku endala 5 damu egyo ngambe Chris njagala ya 3
nga kuwe ganzirize mbudde wogansubiriza nkukakasa tewagenda yita mwezi ng'ekinaana sikikuwadde because omaze okuzimba obwesige track record omaze okugiteekawo eraga nti oli musajja mwesimbu kakati bw'oba onoonya kinaana nga tonnafuna akikuwola emikwano gino gyonna bulijjo gy'obadde ozimba abadde gasiya temulimu tobadde tolinaamu mpeke gy'ozimbye lwa nsonga ekinaana kitutte ekiseera okufuna ondaba